Olunaku lwa mukaaga weekend tugiyingiddemu era nebaza omukyeni akyekumidde ku BBS Terefayina. Program fa batojo oli okulaba erinnya nze Tendo Raymond kandi ne Rania Mutibwa. Olunaku lwa tuli wano Nsambya. Tuli wano ku sharing hall Nsambya nga tuli mu National Inter Schools eza Miss Uganda. Tugenda tulaba abana balina ebitone abana bagenda baba boost simu ya gundi eno gundi lwaki bagiteekawo ku boostinga talents And confidence. Oshitegeera kati gwe okumire ku BBS Terefayina obeere ng'olaba bano abaana biki bye basooka nga bakola. So wekumire program fa bato BBS Terefayina tovaako. Everyone, my name is Abigail Awumuza, a 9-year-old from Green Hill Academy. My dream is to become a neurosurgeon. Green Hill Academy provides a strong academic foundation with advanced science classes, preparing me for the medical field. I aspire to inspire other girls to pursue careers in medicine. I will dedicate time to learning, attend science clubs, and participate in educational events like doctors use advanced equipment. I will learn to use surgical tools to make a difference in people's lives. Let's support each other. Girls, we can all achieve our dreams with determination and hard work. Thank you. Hey, my name is Ageesigika Abigail. I dream of being a musician. My school encourages creativity through music classes, helping develop my passion. I want to inspire girls to follow their musical dreams. I'll practice my instrument intelligently and participate in school performances. We can chase our dreams in the air or through the magic of music. Thank you. Abigail, which class are you? I'm in P3 Violet. P3 Violet. Where do you go to school? I'm in Plokava Primary School, Kisas. Okay, so if you're to choose among musicians, which musician would you want to be? Which Wanje? Helen. Helen. Okay, then I give it up. She wants to be like Helen. Helen, you inspire her. Thank you so much, Abigail. A round of applause to our artist. You know, gracing the one. A round of applause for us, ladies and gentlemen. Thank you so much, sir, for gracing and honoring. Been on the runway for some time. Thank you so much, Mrs. Helen, for gracing the function tonight and being a judge to the youngsters tonight. Hello, Dr. Fatuma. How are you and how is my patient? Think she's okay. Oh, everything is okay. Everything is okay. Okay, let me give Panadol and pink looks. And tell her to return on Monday. Okay, since everything is okay, let me go. Someone technical, please come help us. To your doctor. She was busy. Hello, teacher Seru. How are you and how are my kids at the school? I see you're happy, very, very happy. Ha ha ha. Okay, let me go to my class. Hi, kids. Yesterday we talked about sanitation. Listen carefully. Sanitation is the general cleanness of the environment. If you are not clean, you will get cholera and COVID-19, then you will die. You must wash your hands after toilet, you must wash your hands after eating food or before eating food. That's the topic for today. Thank you. But remember, you must be patient in whatever thing you're doing. Thank you so much. Teacher, which subject do you teach?
Okay. What is this? Who is this? Huh? This is Myra. This is Myra. Yes. She's your baby or? Yes, shit. Sekuza hapo mkono. Just like the sun lights up the earth, it lights up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Just yesterday, I came around my way. Hi, I'm Shalom, a 9-year-old from Empaka. I dream of being a fashion designer. My school encourages creativity with art classes and I'm excited to learn more. I want to inspire girls to express themselves through fashion. Just like doctors use stethoscopes, I'll use scissors, cloth, and sewing machines to create beautiful outfits. Let's support each other's dreams. Girls, we can all shine with our unique. I dream of becoming an air hostess. My school teaches me communication, skills and manners, which are important for my future job. I want to inspire girls to aim high. Air hostesses use things like safety manuals, and I'll learn how to use them to keep everyone safe on flights. Girls, we can reach for the sky. I'm going to present here so-called Empaka. You guys are not ready. What? Cannot deny you. I wanna wake up to your smile every day. No one to hear me at all. My head is going crazy, crazy. I feel it spinning, spinning. My head is going crazy. Parents, thank you so much for the confidence these kids exhibit. What are your career aspirations and how do you plan to achieve them? Personally, I would like to become a doctor, and my career aspirations are, as far as this medical institute is concerned, I engage more in finding more about the whereabouts and the trends in the medical field. What is the most interesting thing you've learned in your school this year? The most interesting thing I've learned from my school this year is model.
Thank you so much. Kwaniriza mu program fabato. Webale nnyo mukwano oli oti. Je erinnya lyo gwani? Amanya gange nze Helen Lukoma. Ndi muyimbi, ndi actress, ndi mukwano gwamu. Gwenga judge steps kizo zoyisemu kubanga osobola okumanya nti ono yawangudde ono tasobodde kukikola. Kyensobola okusooka okugamba nti buli omu asobola ne baba basukuluma ku bannaabwe tutunulidde talent, tutunulidde confidence, tutunulidde omuntu essanyu lyalina, tutunulidde omuntu wayambala, omuntu we representinga byatukoledde ebiri unique. Kale ebintu bitono nnyo naye bi adding up, biba butonotono ne bu adding up ku kintu kimu. Kakati gwenga judge njagala ompe owe abato bannanga bale obubaka bukibe basobola okubanga basobola nawo okubanga bayimusa ebitone byabwe. Esooka olina okwekkiririzamu, ekyokubiri olina okuwuliriza abazadde bo, ekyokusatu olina okwagala kyokola, ekyokunaba nti temwerabira kusoma. Okusoma kuli important much as ekitone weekiri naye okusoma ekitabo omuntu asomyeko n'atasomye baawukana. Bannange mweyagale bwe bayagala ne byokola nabyo bitambula mangu, wekkiririzeemu temwagala byamangu, ebyamangu biggwawo mangu, ne bazadde bwe bakuliidinga mu kkubo lyo era otuuka gy'ogenda. Okay, neyanza okuba ng'osobodde okukkiriza okwogerako naffe mu program fabato. Amiina, Mukama bakuumi. Amiina. Erinnya lyo gwani? Amanya gageze Nansamba Maria and nsomera ku Hana International. Kasooka ombulire wakikoze otya nga ggwe omuwanguzi w'olunaku olwaliro okuwangula? Well, such nzeka because I want to first thank everyone who supported me during the voting because chechimu ku bintu ebintadde wano, and then also bonna babaddewo in my trainings abampadde amaanyi abampadde essuubi okukola buli kimu kyenkoze wano and my energy, yeah, I made sure I take buli kimu, all my energy, all my all. Kale nga gwe omwana omuto kale osuubira kikyotegese okuwa omwana omuto ali eyo kale kyogenda omuwa? Well, nizo obutakimuwa in person, Yeah, but kyemugamba totula ku talent yo. Okay, dancing and singing are not the only talents in this world. There is a lot, especially when it comes to education, and they shouldn't really give up on education. Bandi okusoma bakulese baloza, it's actually time wasting, but it's not at all. Because in education, mogendo kujebinji, education memuli how to learn how to sing, to learn how to play instruments, to learn how to live life sometimes. Well, abamu bakiyiganga tebagenze kusomera, which is possible, but they should always put school first in everything they do. Yeah. Nga golooza kino kigenda kutwala wambiseera ebyemaaso, weeraba wambiseera ebyemaaso? Well, nkimanyi kigenda kuntwala wala nnyo, because by the time I've stood up at a young age, watandika oli muto? Well, not really. I just started 3 years back. That's when I was a model at A4 Models Uganda. And I had to boost my confidence, I had to bring my hopes high. Okutuuka wano wendi. Kati nga moto y'olunaku olwaleero kati, is it good confidence and talent? Yes. Ekuwongeddeko ki? Well, nyongeddeko bingi because kuva mu buto, my family, my parents have always told me, it's okay, like bring up your talent. If it's dancing, yeah, dance. If it's singing, sing. So I got this big opportunity okubeera wano, okulaga the audience and all the people around me. Yes, like
to share it with everyone because techikoma kunzenze kampangudde this year omulala ajja wangula next year. All you have to do is put the confidence, give yourself hope and always pray. Yeah. Katuve ku eyo tudde kutya ssente. Osubira zino ssente bannange $500 US dollars. Yeah. Osubira zikolamu ki? Honestly, I'm not sure, but I really think it's going to go to my tuition because nze nkyasoma, so I really need to push and push and push. Got a bursary? Yeah, I think I did. Okay, I didn't really hear that part, but I think I did. Okay, yes, I did. But all I know, all this is going to school. Yeah. What about the omwana ali eyo? Yes, all about abana bangi. This is okay. I'm not saying it's very little. I can't give it out, but there are very many that really need help, and the petty money I might give them as a gift might not be enough for them. But with time, since I'm now the inter-schools Miss Uganda this year, with time to get around helping out people because techikoma just mukuwangula but namukuyamba abantu. Kale muntu kigo golowooza kuno gamuno ono yasinze okunteekeramu amaanyi nange okuwangula. My mom. Yes. Bamama bonna mwebale okuwagira ebitone by'abaana ebisinga, and thank you so much okuwangula. Nange nkusanyukiddeko bambi. Lwaki mwasaza okulondawo masomero like abaana bajja mu masomero gokka? Abaana never masomero gokka because this is a partnership with schools. Remember, for us, our campaign started way in September. As third term began. Netone ya campaign yeno. Batugenda masomero ago tugamba kati bannaye twagala ku baana bakola kino asoka kino, and we made everything so realistic and simple and easy. Yeah? Katugamba nti masomero opatanga ne somero ojja kuyamba ne mutime y'okusoma mugende mba training. Okitegeera nemba magezi amasomero gasinga nga Sapulu Kagwa Kisasi Kitintale Green Hill batuwadde opportunity training abaana mu masomero gaabwe. Twakutta omwana nga tumunyikiza ekyokusoma. Okitegeera so omwana kyonna kyayogera essaawa zino zambalabi. I want to be a doctor, I want to be what, I want to be what, I want to be what. Tayogera kintu ntakikola ki? Takitegeera bulungi kyayogera. Akola ki? Akiri mu ddala, ali mu kintu kyennyini. Kale bitipijja tene weeyambira. Nti omwana ajja kubeera awo alowooze bannange tubonaabona mu ssomero. Abaana abawa tebalina pads. N'agenda n'akola ki? N'agenda tukole project okufunira abaana pads. Ne tuwandika abalwa ku makampani ag'enjawulo okumanya nti omwana Miss Uganda, Inter-School Miss Uganda alese ekiteeso bwe kiti tupanane kampani tuyambe bano abaana. Nze Mayira. Pulira bulungi. Wakikoze otya okufuuka Miss Creative? Kubanga confidence zange ne smartness ne beauty yange. Kati gosuubira ki ky'osuubira okuyamba omwana ali eyo omuto? Nsobola basomesa. Iye. Nakulabe oyagala beera teacher? Ne doctor. Camera kati. Ne doctor. Oyagala beera teacher at the same time doctor? Yes. Ona obisobola? Iye. Doctor bakola ki? Ba doctor bajjanjaba abantu, ba teacher basomesa abaana. Iye. Kwegamba ani goyagala otumirawo kale nga akusinza okuteekeramu amaanyi mu buwanguzi? Mama wange ne taata wange. Iye. Bangi abakukyalidde abakuwagidde. Ne ba uncle wange n'abaganda bange. Omulabe mulungi owa BBS Terefayina program for about wetu tubali wano ku sharing hall ku National Inter-School Little Miss Uganda era ndowooza olabye abaana abalaze ebitone byabwe ebyenjawulo. Mbaddeko ne omuwanguzi waffe awangudde $500. Ne kati Ronnya ofuna $500 osuubira zikolamu? Nze nkwegamba nga nze singa nandibadde mpangudde ezo ssente nandibadde nyamba bato bannange abatalina mu buyambi mu asirizi kwegamba mu ghetto eyo yonna ntuuka ensonga mbayamba. $500 kale mu za Uganda ziri mmeka? Nze estimating mu sente za Uganda ziringa miliyoni nga kandabe miliyoni nga ndooza nga 2.
1.8 si nyingi naye era olaba bagamba katono kofunye okagabana ne munno bade manyi $500 ziri mu miliyoni nga abiri awo nedda munnange kati kyonna mukama kyabakuwadde nsanyukidde bwerere nenga nsanyukira bwerere n'oba gwe kati singa ttendo gwazifunye simanyi nakumanya wekumire ku BBS Terefayina program f'abato linnya nze Tendo Raymond Tovako. Olunaku olwaleero nze mubaleetere abalage engeri gye bakubamu ebivuga bino eno kanjogereko naye. Hello, how are you? I'm fine, how are you? Amanya go gwani? Amanya gange nze Omulangira Musanje Jeremiah. Omulangira Musanje Jeremiah. Nkwaniriza ku program f'abato webale kwanga wekumidde ku BBS Terefayina. Nange ndi musanyufu nnyo okubasinkana programu yaffe eno, ndi musanyufu nnyo kale. Ani yakusikiriza okuba ng'osuna ennanga? Kantandikire ku kyokutandika kino kuva nga ndi muto nayagalanga nnyo okuba ebyuma bino era nga buli wendaba akikuba nsanyuka nga njagala nnyo okubeera naye kumpi naye. Omuntu eyansikiriza okuba tulina wano omusajja bamuyita Mwami Nsubuga Gerard, ye mwami director wa church gyenkubiramu era gyenkuliddemu gyenjigiddemu ebyuma bino. Gwe nga gwe omusunyi omukubi w'ebivuga bino eno kyanjawulo ki ekikwawula kuba ennanga abalala abali eyo? Kyanjawulo ki ekikwawula kwabo? Simanyi bulungi naye kiyinza okunjawula nti emyaka abasinga bagamba emyaka kuba kati nina emyaka 13 naye kye basinga okuŋŋamba nti abasajja bangi abakulu bagikubidde ebbanga n'ebbanga naye ekyabalemye. Naye nze ndowooza myaka n'ekirala ekisa kya Katonda. Watandika ng'olina emyaka emeka okukuba ennanga eno era ogimalidde mu bbanga ki? Natandika kuva nga nina emyaka 6. Kiba kirungi nnyo omwana okuggyayo talenti ye oba okugi exposinga nga bukyali kuba ebyokusoma byonna biyinza okugaana nga kyosigaza talenti. Talenti eyinza okweyimirira kati so mwenna abali abatulaba bato bannange musitule talenti zammwe temuzisuulirira kuba enkyo oyinza okulya ku talenti yo tomanya. Mutuntu ku BBS Terefayina tugenda tubaleetera ebingi kwegamba BBS Terefayina tulina programs nyingi ezinyuma tova ate ku program f'abato kwegamba gwe weekuumireko tubeera tu streaminga live ku Facebook yaffe onyiga BBS Terefayina #program #f'abato kwe tubeera siganga weekuumidde ku BBS Terefayina tovaako Ssaabasajja Kabaka awangaale.